GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu amasira agavaamu oba sayizi eba ekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Ono agambye ne mwenkana ani mumpemu. Yeah, but I'm the shortest, but I'm the richest. Even fattest. You're more the richest. Even the fattest. The yona inakali tunsi. Aineyo farm nge kapeka. Walo msaje yampita ku farm yo jirambula. Nangamba katuwali. Mwoli omwana alali cruise. Aina farm. Era tewegoba naye omanyimba gamba nyi wa bloga. Tewegoba ne alani mulala. Oli wamulekera channel. Namuwa respect. Alani yavayo bufi. Anti on whose advice? Yours. Namugamba channel gireke gendo nzimbe endala. Ne bachali baffe bangi oba nnyonnyola n'obagamba bannayo tewali kikuddusa Kampala tubeere wano tukukwatireko ndeka nsooke ngende ntereeze nze nagende South Africa nga Bati adduse nanfumbira omuceere ne mugamba Bati lwaki tokoma we Kampala n'otandika restaurant Bati wanfumbira omuceere sigumuseeri yafumba omuceere South Africa nagende wa Bati nansuzaawo okumuyingirako oyita mu gate nga nnya zonna bakkebera omanyi yankimanga ku kisaawe nagenda nga nkima ku kisaawe ne tusula ffenna olwo olunaku olusooka enkeera ne bamuwamba ne ngenda ku wote naye yalina maidi wakiraba ekyo ekika kikyamabina yasulawo Bati yalina maidi wulira nze lwe nagendayo ekiwala kyajja nekitubigulira bwekiti nekituyitako fenatyo bwatambula naye nekigalaka mu kisenge kya Bati nekireerekyageze kwalabulira nze nange lumu mba neebase nga kizze kyali kyamaanyi alina kuba ng'afaanana Maidi talina kubaako bw'afaanana naye kati ffe wano olaba e Uganda oyo Maidi wo n'amala abeera wano e Kampala bamugoba buli wagenda omuwala yajjiranga mu zipatula Bati n'empataanya z'amabi n'oziraba okitegeera yajja professional naye yali akola yali Maidi we era nga abeera na mwana bakola ne waaka n'abaana biki abantu beeryo balaba bo tebanyooma mirimu abantu beeri tebanyooma anti abantu beeri bo balina kali
the end justifies the means. Era bannayuganda baffe abagenda ebyo bazaalawo emirimu bw'osanga bawoza nze sobola kwoza mmotoka sisobola kukola bintu anti oli ajja n'akola obwa maid gwe n'omusasula ku weekend n'agenda n'atuula ne bakyali be ne banywa bbiya era akugamba nti enkyanja ofu yange by the way on a serious note but bino ebintu byolimu ebyamawulire ne content wise you've not yet discovered yourself but you're good at cooking rice mufumbi bulungi kugambye omukyala yaŋŋamba nga si byakusaaga wama bati asiika piraago etoleeta bano ekisiwe yaŋŋamba nga bakyekwana baati yali alina kaakola bino abakazi bebawoza breakfast in bed sure abba omuceere ati n'aleeta toasted bread n'aleeta obuugi n'aleeta juice n'ateeka ku tulaati kati olwajja eno ayambadde apron eno yona ena talina kyalimu abeera bwereere n'akuba apron wano kati effumu ne liwanirira apron wano beeriti kati ye najja nga muli mbeera bw'omala okulya ne wano bagenda kukulya oba oyagala oba toyagala omwana naŋŋamba my god naye yagala tewayi kyamusanyusanga nga bwe wakyukanga mu walina obubina nga bumusanyusa naye ebintu byesibizibwa abantu beekyawa era beekyawa ekisooka ewa baati nga wogende South Africa ng'amanyi n'okunkubira essimu naŋŋamba funa akuleeta wano omuceere weeguli muceere juice yayaliavukawaawo nga ne Raymond aveeri ne mukyala we ne bajja eno famire zakuŋŋaniranga ewa baati bakyali bonna ate tubadde twogera ebitabi gye tukoze andi nina emboozi gye nali nawulira tinentyo gibuuza omusajja n'omukazi nentyo gimubuuza endayo gye wagiwulira gyoba ogibuuza omwana yali abiŋŋaane nga ati kisoboka naye abantu beekyawa buli relationship emu kasita okiga nti relationship emu eyinza okuba ekupreparingira eryeddaku ennungiko etaba nnungi naye nonga just oyigiramu byakola notalemera ku munno waba agenzi tulaba kati kasuku relationship yo kati nga wulina ne mama Nicholas yakupreparingira eno enkolaki enezaaliwo before naye ate kasuku is a lovable bantu bamanyi like kasuku kasuku olina omukwano yali e Canada naŋŋamba kasuku amaaso ago gatunuza ku screen omukwano ogwo agulibakutabukidde buli omu avaayo akola keeki zaabwe bayagala kulya engeri gy'otunula ng'ayagala okwebaka yes people are horny for me but omukyala mukambwe mukyala wange mukambwe alina ne kagadget ke yabadde aleesa akantrakinga kusimu yaddaga ekateeke ku ssimu ne mugamba mukwano ate ye enfuga ya NRM tegenda kutuuka wano okitegeera so mukazi mukambwe bannange the time you will travel kugundi awo to Canada bajja kukwata you're going to lose weight my dear nedda tekijja soboka omukazi mukambwe ate abakazi bazibu kasuku yeefuga otuukafumu ne ligaano yimuka nga yakwatamu bamuva bulaya babuuza abaseka abavubuka bavaano nga beepikidde abakazi animo negaana ng'avudde wano agenze bino bebagenda animo eganye ati olwo notegeera nti omukazi mukambwe wagamba ogenda kukola notegeera nti omukazi mukambwe ono yeefuga alinga abaana ba Beatrice bajja South Africa basigala mu hoteri waganyumiza akantu nga tebafuluma hoteri abo aba twagenda nabo ewa musajja waffe oli eyampa Black Panther wali omusajja yampa whisky bagita Black Panther Americano oli otya sewo okubuuzizaako nyo yampa whisky oli nensika nenjiwa akasaanikira nenywa n'engweri nemuzija naye Kampala wano yali bweti Black Panther buli yaginywako neyeebaka n'abasajja bemanyi abatamiivu ddala kashoti aka neweebaka okitegedde so tuba tuli ewa Americano awo abawala we bali mukyala we yaliwo waliwo n'abakazi awo abalala abakulu n'omanyi beefula mbu abo abaana ba Beatrice nga batunudde bwe bati kati ne batumye emmotoka tugende ew'omugagga wange King Shafiiki tumusanga ku Sunday kaawe Santoni
abawala nga bali awo kati jjukira ffe bamasavu bali ffe batuyitako buyisi ffe bamasavu bali well built kyenkunyonnyola naawe bali abaana bitusi biki obwana wayiwe bwesuulako tebaagala kumanya neŋŋamba wannaye eddogo ki ate nina mulamu wange yeekwana n'omu ku bammemba wa bitusi abo muganda wa mukyala wange beerya baka kati bakyerya naye gwe like bwewalaba abawala tewali kyewakyukako yadde tebalowooza mukyala wange nali ku mukyala wange bambi nganywa whisky ne South Africa ina whisky omulungi ni ate kati gwe walina ennyumba ey'ebisenge wamanga bw'otuuka South Africa omanya baati anakwanguza tali mu kisenge na ddiiro alina bibiri apangisa bibiri ate n'eri emmotoka enene gye yaguze Range Rover enkadde Range Rover nkadde eyo yaguze bebekulu yagirina wano mu 2000 eyo bafudde gye yaguze spoteroza sigimanyi eyo bafudde nagendayo ate gwe okyaddayo you are banned from there bali abakadde be wantwalawa eri mbawala abakadde nga bakola ki twagenda eyo gye twavuga ne tugenda mbawala abakadde eyo nga bakola ki naye ebintu ebyo byemunyumya byongedde olulaga omuntu oli yali mutuufu kati bwagenda mubawala abakadde nedda yayante mikwano gye kugirabako naye nga bakulukulu naye ng'abaana basabiriza anyway naye mbadde njagala baati alani musajja omwana ono wamusekerera gwe ne Jenkins ne mumukuba naye tubiyitamu naawe ani bosi wani kweyo Kasuku yaŋŋamba baati yagamba Alan Cruz okulinnya kweno sho abasajja baaganye ngajjawo Kasuku yaŋŋamba nagamba nti kanzijembe teeka okutoka nali bagambye abasajja ne bagamba aboogero zizungu yagamba no ne bagamba anti kati gwe obuzibu bwewakola kyekiri kye nali ŋŋamba ab'amawulire mwe mwaddeeyo ne muva ku bannamawulire bannammwe ne mutandika owagira spice okitegedde wetagenda gwatawa interview kati oli yagenda bweru yali asuubira lumiyoni mbu ne bamuwa $5,000 si bekiri superstar bano we baŋŋamba nga bakirinako n'obukakafu kati gwe watuuka mu kivulu bakuwayo ku nkalu ate no bamusanze bazze bamupapya baagala bayimbe bave ku script gyayina mbu bagenda omanye ekyali awo kula bonita omuwala yazanya n'okuzanya yajjanga baganjagala kugenda omwana eri yali akulanga ne zubedde omumanyi tugatukane show yaffe okitegeddeakwetoloola dda saabiraba ebyo kubanze yazanya kyenalaba otherwise tukola show wano twatandise dda sheneetera nakuggwa sheneetera okuggwa kati abani kiki ekyabaawo nze kyenaate njagala okubuuza ku kivulu kyekivulu kyali kitya kyali massive omuntu wabeera ne target number jegerizi yagala nti wafuna abantu 3 buli lunaku lwewalanga omuntu omwomu nabaidi kyali kikusse kyaŋŋamba bindekere yankubira we nakukyaza naŋŋamba Kasuku weegasse ku mwana oyo opushinga eshoye nga yatuvuma ne mwaka sikulese ketwakola nga oyisitiza spicy neŋŋamba yeka simanyi nani wama bagambye mbu nno ki kikola omwana oyo oba ne bagamba ki ne ŋŋamba Alani waffe naye kirungi Alani yankubira essimu ne mga Alani olutalo olugenda mu maaso naŋŋamba Kasuku tuddeyo mu nsiko ffenna buli omu naddayo mu nsiko eri olwalwanire eno noonalwanire eno sibe kyali abasajja baagamba ne Alani oyo omwana waffe bwe twebaati yafulumya omugamu ninga yono baati owange gwembeera naye backstage mbivulu ate ebeerako ebyo olutalo bwe lwalutandisa olwo nga tuba tukyaliko ebyo Jenkins yangu niŋŋamba kati kuva eri kufeno niyo ndowooza ye yakusonyiwa Uncle Eddie neyebuuzisa Mama Brighton yani olwo atandika otudde nakola wati obugalubindi
Omanyi, there is something I don't really understand. olwasumulula Mama Brighton, is she really a woman? I never know. n'owulira vivi nga likuyisi Uncle Eddie namukubira nemugamba. Uncle Eddie, no munango olaba. Njagala kumanya bulango bwange bwe butambula wano ku TV Songo Boost. Nansoko tekwa ne 10. Nengamba agisaako nerabira kati era Uncle Eddie bwe namulabanga akuba n'omanya obusungu gye buviira ddala ku bbumba yangu bwengamba owaaye nga siraba nemugamba ndi wano ndi ku boda naye ngenda kussaako era Uncle Eddie yalina kunfiirako kati ye mutamanyi Mama Brighton amumanyi atya bwaba tamumanyi abuuzeeko Mama Ali amanyi Mama Brighton kizibu okuba nga tamumanyi kituufu siya naye waliwo benniize baani bw'oba olinze ffe tojja tufuna tetwaguba tewakyali muntu ajja kugaa nti n'atufuna waliyo nyamnyamu luseke nyamunyamu ejja mu Desemba egenda kubaawo mu Desemba kozi luli wajja ku luseke ne mulya ne munywa ate watuyita ku Labonita watuyita nze yakuwa ne interview takuyita naye nga bwomusaba ku live ya TikTok aga but by the way kunoonya naye nooza kolo wategeera nti tetukulabangako naye ebyo bibaawo naye kati tewasigala mu mabanja mangi amatonotono kasuku gwe kyoba omanya kati gwe olina YouTube channel ekola obulungi erina emirandiro obulungi nze kyekivulu saakikola I never invested any money in that channel nze nafulumya akalanga akasooka poste yasooka waliwo omukyala ali Scotland nankubeera ngamba Labonita yammeka n'agisasula yonna zino simanyi lyaso simanyi abantu bampeereza nga sente akwadde akakadde akwadde kyobalaba nvuga yubicu eri gundi pisamu waddamu ipisamu anti wadde ompapya nendekayo gundi ovuga motoka kikati paso ngakano gundi kasabiramu amafuta buluma paso sete kalinga wish ka 7 seater paso sete ngimanyi paso sete upgrade ya paso yes ngimanyi era nga box bedi sina losi je nakola era just nabatunuulira nengamba kale naye kyekikubuuza paso sete bukwano waliwo embeera lwetuuka nga you have to live in your lane wavayo salama nze nsula salama twali tumanyi obeerera ddala wa spice buli kumakya ofubutuka mu nnyumba ya spice n'amata bannange Mama Brighton n'amata n'amata tukandowooza ate waddira ddala awo gyabeera beereddeni akyazannya ebintu bye birungi kano just ke yatulinnyamu kawano naye nga wakawosi mubi naye kamba right mumwesonyiwa ate twosonyiwa waaki ye yatutandika olwotero terujja kuggwa banga okimanyi kasuku kenzo nga wamuvaako yagambako nti yamuvaako tulusokuse ku Saturday anamuvaako tudde mu fresh tubeere nnyo ku spice baku spice anti ogambe tosobola oli muvaako naye ate kenzo ye wamuvaako ye wamugambako nti wayogerako naye n'omugamba ebyo byayanga bive kali mu myaka aga lekera ebyekisiru mbu shizi yange shizi 30 years wali omugambyeko lekera ebintu byekisiru wali omugambyeko lwaki abasajja tobeesonyi naye gwe bat spice eri akoze eki ate ovumajjeekezi oba ovumye buli lw'ovumajjeekiriza oba kasuku oba baati oba sendi oba otuvumye bana kyekizibu ekiriwo era ovuma olubuto oba ovumye ono era goyinza okugaa nti ogira olubuto olunene ogenda wano yakubya oluyi ate nga olwo si lunene kale mujja kwawukana mu byokusaaga bwe tulyawukana
Nessaawa eno buno bulivaayo ebulivaayo bati omundu agiruza mu kasuku tewali muzibu ebaawo tayimu ebaawo ate togenda kwetta kituuseewo kale mwadijasitinga mangu olaba omukazi gwo bino emugenda bizima dishwashing biki byani ebyo byonna olaba otuuka ne mwekyawa byonna tebikyagasa olaba okyagala na sisita wo ne mutuuka nga temukyera baitu ayo emyaka ne giyingira 10 olaba olekawo channel namba weebano olaba alekawo channel ng'ennene ennene ng'oli agikayanidde ntaddemu amaanyi gange simanya biki n'omugamba ngikuwadde gyali akola wooli okola wafa era olunaku lwerukyalobaluzemulekerawo tutiisatiisa tojja kulumba abantu olw'okuba gwolowooza mbulumu bajja kwekyawa naye kale tuteseze wano ojja sikyemanyi kukulako babiri obaka tubutuusa madde nteesa era mukyogereko yes oli mukazi muwala muto si muwala mutayige emyaka 3 kale okay si muwala muto but your man yes amanyi ge mutaddeko kimala Alan yali agala lebe kabeera kabebiko tewakazaala ne kajja ne kagamba oli mushiru bulamu bwako bwonna tewabeerawo omuntu aintimidatinga munne nti musajja mukulu mwoli mukazi ono musajja bw'oba okola ebyekisiru tobikola ng'obikoze mbw'ola okuba oli musajja simanya oli mukazi oli gwoba obikozeeko aba musajja nga naawe okimanyi oli mu kikazi tobisa muleke ate kasuku owalana bafeminist nga tebavangayo tugamba sekasuku waliwo gye namulaba naga nze empiseeyo ku northern bypass ku southern nenzija bweti enkola bweti neŋŋambe anti awo nali saagala yitawo naye katola nti twamanya ntikwatagana omuntu kasitakkiriza ensobi ye nze nange bemba mu nsobi njogera nenga nti amanaye nsonyiwa mwakolagana nani yoyo gyogamba sinajjawo buzi naye muntu wange bwati era amuyingira mumukubirawo mukubirawo nga lumu ekyo kyoba omanya kasita omuntu otegera ensobi yo n'okkiriza n'ogamba amusole ebisigadde that is what honorable people do. Kati gwikyayagala spice akola mumweso yawe omuntu mukulu twamugambako nti genda okoleshe tetwagala tubagambe mutwagamba naye ye roja twagala ssente zaki damages yakolaki yatuvoola n'omuyimbi yali mu video babuuza olimu ye muyite ntya mu febutobuto n'ekyo ekirimi kye febutobuto roja twagala ssente yali agamba jenkirizi nanvumiramu olwo nessendi nawe oli sebutobuto fenna tuli basebutobuto ate tuli basajja bakulu roja amanyi we twatuulanga ebbanga afuneyo olunaku akubire sendi kuba kati nnaku zino gwayogerayogerako naye nga bukyali twolekere ebbanga tutuule atuweeyo n'enkalu ye roja nja kyogerera wano otuweeyo n'enkalu roja alina otuwa sente oba ayagala oba tayagala spice ye okututeeka mu bintu bye ebyekisiru okutuvuma okututeeka mu bintu by'ekisiru ng'ate kyali waffe spice teyali kyali waffe anti owuliriza spice teyali kyali waffe ye nga ffe nga twogera na roja ye n'ayogera n'oli era nze n'ennamba ya spice sigiina ate kati nkyajagaza ati olwa luliwo twali tukyali ba mukwano nali sigiina ate kati naye spice yampayo ko lumu ku mata lwenakola interview yaabwe eya December yampayo ku mata agaki lato sijalanga bampa amata bampa akabokisi oba ne bampa n'omukebe era awo mwebaza nali ngenze kukola interview lwakuba ate lwe nagenda ewa Shiba kyayitirira ecupa Shiba asooka n'ayita ecupa Jameson n'etuula wali Black Barrel ne batumya ebyokulya wali kweri restaurant ye Munyonyo bagita atya Karamelo kyoya kye bakuwa ne banteerawo n'abaana abancekingawo nga be banyiganyiga eno oli Kasukwa yoke she still doing makeup yoke nga ate ono omwana Shiba wasanga bano ba Alani tasanga ba Alani ajja mu Gomesi teekateeka wali emmotoka olwo nali mu Gomesi ogenda gijjamu omanyi tubadde tushuutinga oli najja bannange mbeeredde ne mbeere kamale kanzije
nentuulaawo nnyo kintu bakuyisa bulungi ate era mugambe nti bampisa bulungi sogedde nti bampa amata toyagala ng'ewakane bagamba ate kati banagamba nti bampa amata mbyogedde naye gambye ewa Shiba bantuuza mu kashedi wali omanyi wa Shiba woyingira green bimuli byesuubo bino obubu obutinitini biki nentuula mu kasonda wali ne bambuza nalina abantu bange be nali nabo ojjukira Ron waliko yasooka n'atugambirawo saagala bantu bangi I've invited you and your crew I don't want extras nengamba yes netugenda nze n'oyo Queendom netuyingira netuparking twali twakaparkinga ati emotoka naga do we cover it do we wash it cover beera tungirekawo ngabo ne batutuuza wali obutebe obuzibu byakulya hospitality ko tonakitegeera kandi kati bwebuzibu bwemulina mu abessalaamu emitwe gyammwe minafu kati bwe mulowooza ndi twagala byakulya hospitality kyekizibu kyemulina singa mukikyekinga hospitality naye ndowooza owulira Roja tukulinze ebbanga Roja musajja wange by the way bati ono ate kyo kyeyagala okugamba kamalirize Roja naye Kasuku gwe Jenkins mo pick up Uncle Bat ate owuliriza ono ne chief research officer ku nsonga ezo bw'okyali ku bino nze mbalayo emboozi ya Labonit ono nekushoyo yajja yajjawa ku show yajja n'ebifaananyi n'abitulaga mulage ebifaananyi ekive mu ddiiro ategeere nti ate gwe gwaliko gwe gwaweweeta ono chief research officer neeri ku salama yonna yatuukayo n'akwatako sayidi eno n'akwatako eri n'abuuza banneiba bano bali batya eri wali wansi ku famasiikubyeko katongole omutongole ekifaananyi ngali bwegere ku poliisi ojjukira sikando ye emyaka nga 10 emabega abakulu bangamba genda n'akituwa tugenda okwogera n'ebifaananyi tubiyina at the time kati ono gwe weesibako weesibirako wabe ate wandibaddeko nange naye tuddeyo wano ku Roja saagala nnyo okwogera ku Spice simumanyi nnyo simuyinaako nnyo buzibu obuzibu bwange obusinga buli ne Roja kuba Roja musajja wange Roja nze maybe ng'enamba yono gy'atayina amanyi ono amanyi Jenkins amanyi Sendi bwe bati nga bw'otunula bw'oti tewali muntu gwe tubadde tusinze kubeera naye budde bungi nga Roja mu bamaneja abo Jeff Kiwa Alan Kiwa Roja tubeera nabo besokolaba Roja nga azokumaniriza bafana n'agamba mbu sebbuto Roja alina osasulira alina okuliwa Roja alina okuliwa kabalumanyo ali mu kusiba nviiri ekyatu walayo nviiri bwe yasibye yataddeko Roja alina tuwa ssente aliyo yatadde amakoloni omuntu alina onnyumirwako obulamu bwe bannange naye kati ekiwalaata agenda kikola ati Kasuku gwana ogamba toyaga sala lubuto abagala bagamba olubuto lo balwagala gwe yali akomplain kati ne Roja awala baagala ekiwalaata kye naga makoloni ge yasibye obuviiri bubiri yataddeko noodles alekiraawo Roja alekiraawo naye Roja yamanyi wajja otusanga Roja musajja waffe mwogera tetutanga mukwogera okuva olwo ayogera nani ayogera ne Sendi naye Roja awotusanga amanyiwo ekitegeeza Roja boogera bulungi ne Sendi basisinkana kateera batandika kulima era biki ne tumunyonyola waliwo ebyendagano sibimanyiiko ate ng'okoliko omukono gwo ndeta ekifaananyi tomumanyiira endagaano yaki eya Roja bati sibirimu ebiboozi byo yokurenewinga contract bamuwadde empya omukulu wa gundi omu Buganda yagiwadde jangu oli omusajja omusajja yali yeetaaga translator naye Roja asobola obwanga tasobola soma Luzungu gwe kati kankubulirako Alan kino nkikugambidde wa abayimbi obalaba tobeeteekangako byonna bye mukoze basobola okukera ku makya nga tebakyakwagala ne weewuunya nno gwe nyininyini nojja nonga nti Kasuku omanyi nti beefuulidde ddala abatandabangako nga takulabangako
omanyi kye bayita obuuza nga seeguya n'akubuulira yennyini nzeye ku mbozi ya labonita Kasuku waliwo kye bayita ak'obuntu. keeka ki Ak'obuntu ojjukira ekiseera ekyo omuntu oyo kyeyakubeererawo tebajja kubijjukira ne weeyongera mu maaso n'okkiriza ekirungi kye yakkolera ne weeyongera mu maaso okolimira ennyo kati Kasuku njagala nkubuulire ne Baati Dembe bwetakuzza tolina birungi bye wagikolera ate ani akugambye nti njisuubira okunsiza bajja kuzaayo beba bampise banaabampise oba tebampise sisobola kugamba nti ate sima Dembe bampisiza bubi that is a closed chapter ebyo byaggwa dda nange kyengezaako kugamba Yes. nti mu nsi muno okkiriza nti Dembe nagikolera yankolera period kyaggwa oba enzizo oba tenzizizza kati nange nina ebintu ebimu byeŋŋamba nti Spice yankolera oba mu maaso yali ekyanga kyeyankolera tali kinzijjako kyeyampa tali kinzijjako kati period bw'aba yeekyanze mwaka akaseera n'akakaseera nga tufunye obutakkaanya nja kutunulira kiri ekirungi kyeyankolera luli eri kyenja okukulembeza kale motivational speaker webale nnyo webalire ddala naye mbadde mbasaba bajja kuvumako olumu nga bwe baavuma Mukasa kuba Mukasa yali muntu wa by the way obusungu bwaffe kino nkiddamu wanongola at the time lwakwa kati ebyo twabireka naye kyo nyagala okugamba nti obusungu bwaffe bwasinga ova wali wamu nze ne bwolanalemera ku Roja nti Roja twemanyi bwe tuti so much nti n'ennyimba za Spice ezimu bwe yatuukanga ng'amanyi okuzitwala baziwulirizeemu eri ku beach opinion n'ebisigadde ne Kasuku so there is somewhere uliriza in life nga bw'oyogera ebyo by'obuntu bulamu buli omu olina okubaako okitegeera it may not be always naye olina okubaako ogambira nti kyabula nze nanyigira Roja senga Roja nze Spice sola munyigira kwa ye muyimbi abayimbi bamanyiddwa world over they can't do 10 things nga tekuliiko bina bya kisiru era yosobola okutegeera nti maybe biki kati Roja rolo gye yalina okukola yakugamba nti nno banaye mu nsonyiwa omuyimbi wange yakoze ensobi naye mu vidiyo yali kyabula nka nti Roja alina oleeta ssente Roja yo musonyiwa tulina otuula ssente ne tuzirya n'aziwulira nti zigenze kitegeeza Kasuku ebintu byoyagala ssente ekya Roja alina kuyirira mu kooti wabawo damages ekya Roja gwoda matuka nti twagala ssente za Spice muntu waffe ne ku mikolo gye tujja bbaawo yes ekyo kimanyiiko ojja gimanya era ogenda n'omukulu amulimu muntu waffe era naye tutula naye ebbanga wali kyavula tetwamulemera tuula mu maaso twasaba yes era ku mikolo tugenda tuula mu maaso era ebifaananyi olibiraba omukolo bwe gulibaawo ojja biraba gwebakugamba tebakuyita n'otajja ebitereevu nti awo yasigale mu nnyumba tetwagala mulaba anti tutandika butandisi kiboozi nti omukwana nga tukakasa mukulu nti oyo zali mu ndagaano eri eyakolebwa tulinamu omukono ekibaliko batakimanyi kati otegedde amaanyi gaffe gye gava amaanyi gaffe omanyi gye gava kyaliva batuga nti Roja alina otuli ensasula ya Roja si ya Justin nti mbaweereza mobile money alina okujja ebbanga n'atuula ne tulaba sunset ku biiki ne tulaba sunset ffenna omusana nga guggwerayo n'asasula buli kye tugenda okulya n'okunywa ate n'atuwa n'enkalu era Roja baamu ne ssente bw'ofunayo obuguye miliyoni nga 8 ng'otunoonya yali muntu mulamu ng'akyakufumbira omuceere South Africa tulaba okuba nze musajja kati ekivulo mwamalira mu kuki kati ogenda kukola era ekirala Mama Brighton omulala season 2 next year wale ekivu kya Mama Brighton ekirala naye next year beera better prepared kuba temwala ekituufu kiri nti tewalanga kimala weesiba nnyo ku bantu ng'olowooza bajja kukukolera ky'oyagala ne batakikola Abanayuganda bwe tutyo Kasuku akusuubiza nti gwe teekayo ekivulu nze ebyokulanga bindekere n'akusuulirayo postage n'otegeera naye otaddemu ssente zo kati ezo ssente ze baakuwa senga zonna wazikuŋŋaanya senga eri ku faamu yo toguze miti gigenda gye mugenda
naye kirungi oli mugagga sajja yandaga faamu yo ayina emiti ayina embuzi ayina n'emmwanyi okugaayo oyo kuli okumpi ate oyagala nkulimbe gayo alunda mbuzi tomumanyi neibawo alunda mbuzi naliyo saidi zaawo wa kapeeka ngodda saidi zeeyo yayina ettaka ate era ssente muzirabika owa kamerawo wuli yaguze nga tempi atuula sebo n'ateekamu n'obuntu bw'omumatu mbolo eno bawulira ka music eno bawulira betunyumya buli mu ssente naye nze nooza memba wange omulabe kati ziddugala kitegeera tetuli bulungi. I pay him handsomely, but I think he divides himself. Yekubako ejjawulo. He divides himself. Manyi bw'okusaba nganda kati naye akuyita no oyo muganda wange ddala yeah it's my brother muganda wa mamange yamuzaala. Yes. Ate oli gwe mwayawukana naye aliwa oli gwe mwayawukana naye ku channel eyagenda ng'akolima simumanyi gwe mwasooka okukwatagana naye natandika bwomu oli omwana omulala yagenda yafuna omulimu NG Egombe eyo Joel twali tukola naye so yakolima takolimangako nga n'omulimu ffe twagumufunira agenda akole. Vibes UG yagamba mumwabba erinnya lye Vibes UG kyono we Dubai yagamba bano onani but yabba erinnya lye. That boy should be like an envelope. Let him be like an envelope. Eno vibe life eri Vibes UG kati ye mu bwongo bwe baba yakyogera ategeera batategeera ategeera good ate no yabingambako tomulwako nnyo kati bona omulwako ennyo bagenda bakola ebi Facebook live era gwe baati nabigezaako ono yagende Dubai ne babitandika ngambala bano neda munaye banga bamuli gampe ne ngamba naye abantu bayikiriza abaana abato kati baati abataswayi abaana abato batya banange omuntu obeera n'emyaka 28 obeera mwana muto abasajja bakulu emyaka 3 obeera mwana muto gwe abano olina emyaka 3 oli mwana muto ugamba naagala ojjogera tayagala najjogera noli nagimubuuza amakasi 27 nendo zatolivaawo I'm proud of my age osobola ojjogera olina emyaka emeka 3 kati benyobedde 3 kijjeemu egi kirowooza sitegeera kati asokeddewo emyaka Ma Brighton season 2 by the way ankugenda zanya Ma Brighton nga nkola ki ngozanyanga bawa njagala okoleyo bawa berede ngaze bawa berede tetulwanire ku stage kuba tujja kuba tukola bulungi alikakomeo tuba tuzanye wano bulungi mukasajje modi angambe kasukunaawo wange ate tetulwanirako mukasabira ebitu tetulina buzi naye balomba wano obwawa ekyokukola tewakyali tulina kukola bino kati abatunyiigira atukoowa ng'otukoowa gwe bawulira nti otukooye ng'okola nga bwe tukola kati olaba wano kyayi wange wuuli n'emmere era ngenda kulya naye tebinyuma ebyaki njagala tuve wano nga tukkiziranyiza ekintu kimu yasamira moli nga mukkanyiza ku ndako ebyo byoyogera tewali kijja bbaawo onno jjajjanga zze oba ate leera ŋŋamba ki waliwo agenda okuppa ssente nasembayo olaba kakkapa ako waliwo eyampa $3,000,000 kasuku waliwo nirampa okimanyi tusobola okukya nga Nicholas afunye omuwala mu famire eyo ate nze magenda tunula ntya ate kati yagenda okwebaka ku mwana Nicholas bafunye kankozese ka junior ne full figure my blast kati nze olonkole ntya gira kasuku Holland jayo ebyokulwanyisa byonna teeka wansi kati byebire bitu byewu amaanyi ankobaasi amatwalanga amaanyi mukosa mangi byebire bitu byewaleeta bebano abagamba mbu bana ebitu byokola nyazaalawo baanaakunyiigira kati nkole ntya kati anyiigidde nti ki mwayo sikando yenyini waliwo eyaŋŋamba mukwano gwange emaibati ninawe nkulabira nengamba nzijaawo awo sooka onzijewo ninawe ndi wano kati ndi wano omuta buli omu wooba olabira munno mugjeewo kuba tudisappointinga kyobulaba mu bantu bonna bonna bewasoma nabo kasuku Saimo Wanjawulo omunene w'omukibuga akolera abantu Wanjawulo ki because naye wasala is a poor man yes is a poor man
kyoyogera muwanjawulo Simenge gyakolera abantu kati anti ayina ki you scheme akoledde abantu what does he have? He's a poor man. Yes. Musajjawo. He's a poor man. Yali awolereza oli bagenda bamuyimbireko wali simako hasi benda nga 14. How much money did he get? Nga tosaayi. Okitegedde. Omukyaza ne ku kasuku live nya mukyaza. Let me tell you, Saima is my brother and friend. But let me tell you, oba akolera abantu batakolera abantu ffe tusigala tugenda kutya. He's a poor man. Mulabye bati bwatunula. Yes. Nga boogedde ku muntu amuwa content. Aba talina mu kigambo yadde. Ate teyayesa mushone nemu. Yajjanga nawe. Naawe ndowooza nze. Ate Saimo twagamba ayitamu akime banne. Wayitamu totukimanga. Yandi tukimye. Abakimeka abatwali salama. Tasula salama. Salama road anti jeba. Muyenga. Tasula muyenga. Asula kibuli. Lekerawo ebintu by'ekisiru. Saima asula muyenga. Nga yagenda. Saima asula muyenga. Muyenga. Asula pozi nga asula ku lusalosalo lwa muyenga n'ekibuli. Saima asula muyenga. Yafuna disente zipangisa. Ayina amaka muyenga. Saima asula muyenga. Yazimba. Kale sebo nawe wazimba gy'osula. Ennaali awazimbayo tewali buzibu. Kasuka osula wa. Nze nsula kyanje. Wazimba. Yes sebo. Osula muje wazimba. Yes sebo. Tokimanyiiko. Kyasula. Ade nacho. Omusango nga wagufunamu. Ogwa. Bangamba baba you can have a good day. You please kindness Bye. bye.